Kale atulaba tuli wano tuli ne Lord Mayor Omulonde Salongolo na Balimwezo nga bwe mbasuubiza mu video eri nti abaddaze okulaba abamu ku bazanyi ba filimu okusobola okulobinga okulaba abo tusobola okuwa ku bavubuka emirimu era be mugenda okulaba bebo basobodde okusinkana bavudde mu kibuga New York bazanyi ba filimu bakwasi ba filimu so tugenda kwogerako nabo tulabe meya kiki kyasobodde okutusakira we tuli wano bayitawo ku lwe lusozi Prayer Mountain so Dr. John Mulinde yasobodde okubayita n'aba connectinga ku Salongo Ronald Balimwezo Omuloodi omupya so ebisigadde bilinde mu interview nga bwegenda okutambula so thank you ddala okwebaza Dr. John Mulinde yatandika trumpet camp nti yandetedde abakugu mu film industry era leero sisinkanye Dimas nga ye director wa Daylight Spring eyo nno nga yemu ku industry ekola films mu New York bagifudde ekibuga ekya film era kakati bagenda kutandika okulaba nti bakola filimu mu Uganda tufunye omukisa nti bagenda kutandikira kufi ogono omukisa munene nnyo era njagala okwebaza Katonda nti bagenda kuleeta ebyuma ebyamaanyi ennyo kamera ez'amaanyi ennyo ezibutabadde mu Uganda okulaba nti bayigiriza abaana baffe okukola filimu ate n'okuzannya filimu ekyo nno kinene era nebaza Katonda nti nzize n'omukisa mukimanyi bulungi nnyo nti meya wa New York yakulira mu Uganda ate sisinkanye wano Fernando nga abadde akola ne meya wa New York kati eno kigenda kutuyamba okulaba nti ate tukola ne training relationship kulaba nti aba New York basobola okuyamba ku Kampala okukulaakulana naye ekya film industry kyo kiwedde tumaze okukwatagana era tugenda mu maaso n'okukola enkola egenda okulaba nti enkolagana eno genda mu maaso kulaba nti tufuna mu film industry mwebale nnyo mwebalire ddala tugenda kutandika batugambye nti mu mwezi gumu tujja kuba tutandise ekyo nno kinene era nange neyamye okubawa support yonna ng'omukulembeze Katonda abawo omukisa number one nti Uganda wano tulina abavubuka bali talented betugenda okubakwasa kyokusokera ddala ekyokubiri tugenda bayambako okulaba nti byonna ebiwandiiko ebyetaagisibwa tubayamba okuba nti babifuna kubanga oba otandika industry wabeerawo paperwork gyolina okukola ate nga paperwork yeetaaga obukulembeze eyo yonna paperwork tugenda kukola ki kugibawa tugenda gezaako nnyo okulaba nti tubatuusa mu offices sibanaba beetaaze zonna kuba support eyo n'okusingira ddala okulaba nti tubafunira n'ettaka bagenda okuzimba ebizimbe omugenda okubeera studios n'ebirala bye bagenda okukozesa era ettaka bansabye okuba nti mbanoonyeza ettaka eryo era ekyo ngenda kikola obukulembeze bwange bwaleeteddwa Katonda era bano basajja ba Katonda mu lunaku olwasoose nga maze okulangirirwa unasobodde okusisinkana abasajja bano era kye baŋŋambiddeko nti badde banoonya omuntu afaanana nga nze okubayambako okulaba nti bakulaakulanya industry eno eya firimu mu Uganda era nga beeyamye okuba nti bakwatagana nange okutambuza omulimu ogwo kati kino kirabo eri bannakampala eri bannayuganda titugenda kufuna industry eya firimu ekyasinga obunene mu Africa beeyamye okuteekera ddala ebyuma ebya tekinologi ekika ekyawaggulu wano mu Uganda ogwo mukisa munene nnyo gutasobola kusuubwa nze ngenda kubeera upright okulaba nti ndi mwesimbu nga tetuluzinga mukisa nga gino emikisa mingi oluusi gijja ne gigwa ku ba middlemen ne basaba aba investors nga bano sente ne balemesa omulimu guno ogenda mu maaso naye ndi mwesimbu tingenda bakwata ng'ekigendererwa kyakola ki kyakuteekawo vision yaabwe wano kulaba nti ate gassa bannakampala egassa abavubuka abaffe tumanyi bulungi nnyo nti Uganda yekyasinza abavubuka abato
ate nga ebisinga banyumira zezo nga firimu kola firimu byebinyumira abavubuka tusobole tubatonderewo emirimu kigenda kuyamba nnyo okulaba nti tufunira abavubuka bano emirimu mu industry ya firimu okuba tusobodde n'okuba exportinga mu mawanga g'ebweru waba bali trained one tutaddewo essomero eyokutraininga movie ekitegeeza abavubuka baffe ekitegeeza toba exporting ebweru okuba nti basobola okugenda ebweru ne bakola ate ne baleeta foreign currency mu ggwanga lyaffe ne tukulakulanya eggwanga lyaffe naye okusinga byonna twagala okutondawo emirimu gy'abavubuka kubanga basinga obungi ate nga gyegino emirimu egiba gye badde baagalira ddala nze nakawolede nali nagula nadde ettaka lwakuba nti ttono ng'era lyakukola studios kuyambira mu bavubuka baffe abali talented naye nga tebasobola kuba tibeetuusaako service. Ntumya tiimu eno okunsisinkanira meeya wa New York kubanga muna Uganda akulidde wano era ono abadde akola mu office ya meeya Fernando era yeeyamye nti agenda okugenda okusisinkana tiimu ya meeya okulaba nti bankolera appointment ngendeyo tubeere nga tukola omukago kitwetaaga ye twin relationship n'obubuga obutonotono eyinza obutaba na New York kubanga New York nnene nnyo naye obubuga obutonotono mu New York okusobola okuba nti tukwatagana tubeere ne exchange programs tubeere ne benchmarking tusobole okulaba nti tukulakulanya Kampala. Yes, we need benchmarking because New York is far ahead. Yes. You know, we need to borrow knowledge in terms of technology and others. Mr. Dimas, why did you choose Uganda? Africa has gotten over 50 countries. Why did you choose Uganda? I've visited Rwanda. I have been to Kenya. I have been to South Africa. I have been to Egypt, Morocco. There has been no place like Uganda where there's a peace here. There's an authenticity of the people here. And there's a culture that's very similar to what I'm used to in the United States and New York, here in Uganda. Some of you don't know how blessed you are by God. Uganda has been blessed by Jesus in a very beautiful way. And we just see even the talent. There's people of great integrity here. People here are very industrious. You know, since I've been to Uganda 3 times, not one person has ever come to me and begged me for money. In every other country I've been in, somebody has come and begged me every day. So there is a fruitfulness that's here. The industry here, I think, can really lead Africa in regards to film. I think if we unite many filmmakers here together, and also theater, and if we get support from different television networks like yourselves and others that exist here, I think that phenomenal and incredible things can happen. So this is an area that I think has the greatest potential to do this great work. Hi, I'm Daylight Supreme, a producer and director from New York City. I'm here and I love Uganda. Came down to the Uganda Film Festival, came down here for a trumpet camp, and we actually are submitting one of our international films into the Uganda Film Festival. And this whole trip I've been meeting with different producers, directors from Uganda, and discussing how we can elevate the film industry here. Also talking about ways to bring much larger cameras, light systems, all the things that we need to make Uganda film and television much more vibrant, much more better. And also we are discussing how that we could work on seeing a studio be here that would train people from Uganda on how to take media to a higher level. But I want to say this, I love that you have many great actors, many great directors that are here that are doing well, but they need to be more resourced
with better equipment. Like probably, for an example, a camera that is mostly used here is the Blackmagic. And the Blackmagic camera is one that's probably in the US about $4,000 or $5,000 US dollars. We want to see $100,000 US cameras come here. That will elevate the market, that will take things to a next level, and then those that are in film here, their work could be seen more on television, more on certain stations, rather than just importing a lot of films here or television shows where you're dubbing them from from Spanish to English, or from French to English, or just Nigerian programs. It's time to make Uganda great, and I believe His Worship, the Mayor-elect Dr. Ronald, is going to be a key person. This is a great thing that we got Dr. Ronald to win office, to bring this freshness, this new change, and us as leaders in New York City are excited about it. We have former Councilman Fernando Cabrera from New York City with us as well, and we are here in support of the Mayor-elect Dr. Ronald. Thank you. I'm very excited to be here as someone that has worked as a former New York City council member and senior advisor to the mayor of the city of New York, and to see how the movie industry was being transferred from Los Angeles to New York City, and very soon. And you have made movies in New York City, and I've been part of your movies. Yes, as a producer. Very exciting as a producer. You've been an exciting producer, and to bring that level of talent, opportunity to Uganda. But let me just say this: the key is leadership, and that's what the mayor-elect is going to bring. It's going to be a new era for Kampala. It's going to be a new era for Uganda, because now there's going to be access and opportunity for those who have dreams of making movies. They have dreams of being actors and being able to work behind the scenes and being directors. And now with the mayor-elect being elected, this is the dawn of a new day, in Kampala. And Kampala is going to become the mecca of movie producing in all of Africa, because we have the mayor-elect.